Malamusiza mwenna Bannayuganda bannange balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu bukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukulumu neevaayo n'esalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye, naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata. Mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye, ate si yekka naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni naye nga amufukamirira ku ddiru ki. Awo nno we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yekka, wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka, ffenna abaagala enfuga ennungi mu wano mu Uganda. Era njagala mmanye nti tegwokyanjwa emu, bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala, ajja kubeera either gwe oba nze. Kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu eky'obutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe twasala entotto ne bannange okubaako kye tukola. Nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula, kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu. Bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna mutekewo pressure okulaba nga amateeka gagobererwa nga bannaffe bano bateebwa aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners. Yes, ali ku Yogi Update TV ko sinzo bango otuuliriza bali kwekumira ku mayengo gano gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kubanga okifuna osobola okubanga otweyungako kikonemu okonene mu kade osobola okubanga ofollowinga ng'ogenda mu maaso n'okubanga ogoberera byonna bye tukola. Mabali mu diaspora namwe mbalamusizaako nnyo, abali mu South Africa, abali wano ku muliraano Kenya, mbeebaza nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mugenda mu maaso n'okukola ogw'okubanga mubeera ku Yogi Update TV nga temuvaako mikwano gyange abali abampuliriza. Kati awo wennyini we njagala tutandikire. Ennaku eziyise Winnie Byanyima onuno nga ye mukyala wa Dr. Kizza Besigye ssaawa zino kati bwe njogerera ali mu ddwaliro wali eri e Mulago, naye abasawo bagamba nti baagaanye conference eri omulwadde, baagaanye okukola conference ku mulwadde yonna okwekizamininga okulaba obulwadde bwe buli butya. Tebaagala muntu n'omu kuyingirayo na kamera, era ekyo baakigaanye. Mukyala we Winnie Byanyima gye bivuddeko abadde adimandinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, ng'agamba abeeko kyayogera kubanga eggwanga lyetaaga eddoboozi lye, yeetaaga abiyingiremu ku nsonga za Dr. Kizza Besigye ez'okubanga akwatibwa, ez'okubanga ssaawa zino abadde akyatemeza mabega wa mitayimbwa ng'ate agenda maaso n'okuluulingibwa mu military courts, naye ng'ate gye buvuddeko emabega olaba nga Supreme Court yavaayo n'ekugira basiviliani okubanga baddamu babawozesa mu military court nga baganga kimenya amateeka, ng'era court martial wetalina jurisdiction zimala kulaba nga ekozesa abasiviliani abantu aba bulijjo, kubanga tebalina experience, tebalina expertise zibaganya kuwozesa basiviliani mu military courts zaabwe. Naye ebyo byonna kwalinga kufuuyira ndiga mulere, era Besigye yasigala mu maaso nga atryingibwa ne mu military courts, ekintu ekyewuunyisa eggwanga. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ddeyo n'ayogera kye baayagalanga okuwulira mu ye, okusobola okulaba ng'ayogera ku mbeera eno ey'okukwata Dr. Kizza Besigye, era abagambye nti tufiiriddwa abantu bangi, era okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye kusiga kifaananyi kiriwa nti ffenna abali mu opposition y'embeera y'emu omwami ono Yoweri Kaguta Museveni gy'agala okuba ng'atuyisaamu, ng'atutuntwaza, ng'atiisatiisa, ng'agenda abatryingisa mu military courts musobole okwongera maaso nga mutya. Habula agambye nti nno kino ekintu tutakirwaneko kigenda kuba nga kijja kiryawo ffenna, era balina okusitukiramu beerwaneko nga bo abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu.
Webale kwekumira ku Yugi Updates TV okole kyamaanyi nnyo kwagaliza olunaku olulungi.